amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo ali ku sirye byeni amazima agatajunguluddwa tweyanze okubeera nti otwegaseeko. Tuli mu program lesson weekend sawa ziba 2 paka sawa 3 buli kawungezi nga twaniriza sabiti. Jonathan Matovu gemanya yala kulisayo nnyo mu nnaku omukaaga zoyiseemu eyinza oba ng'obadde otuyanira oli mu katale ekibuye oba ng'obadde wali mu busafi nandiki obadde mu Owino senti bali ku Ddembe so nga naawe abadde nakawa tukulisayo nnyo mu katale mu wiiki ng'obadde okazana wano ne wali tugamba nti byonna tubize ebbali sawa yakuwumulako Kristo asobole okumasajinga ebirowoozo byaffe tugende okuddeyo mu wiiki nga tutegera katebule nga sente tojja kumuwa ate ezisingako nga wandibadde oyo n'omuwa entono kiva luno lunaku lwakwewummuza nakwezza bujja omuganda ennaku zino akiyita kwetereeza sabiti lunaku lwakola ki lwakwetereeza naye nga tukwaniriza mu lesson eguddewo kwota yaffe empya kama mpadde omukisa nina abakadde bange ate ne baganda bange kasooke nkwanjulire muganda wange okuva Kanyanya district ate Kanyanya ku kanisa Alani baliddawa. Wow. Sebo nsanyuse nnyo okulaba. Sebo nange okusanga. Weewale nnyo okukujumbira okuyiga ebigambo ate bw'oleese kompyuta n'ennyongera ogguma ate bwe bayaddero omanya nti kati obunnabbi omusajja agenda kuleeta lisaaki bulungi byuma bino bituyamba nnyo magezi gali eyongera geeyongedde Daniel 12 bannange ndowooza mukitegedde abatulaba eyo nti tugenze mu bunnabbi. Wow. Kendesa abasajja ng'abo okuva Kanyanya ate Kanyanya eyo by'obunnabbi bakugu kituufu so nga wakati wano mukirize emikwano mbanjulire omukadde waffe ow'ekkanisa ate nga ye secretary oba kalaani owa Avento Media Productions mukadde Semambo Petero sebo tusense nnyo okulaba sebale nnyo okubeera nga otwegasseeko. Amina. Tugenda kunyumirwa obunnabbi nze omukuba essunze manye ebintu by'obunnabbi ebyo sajja yagamba nti Seventh Adventist Church is a prophetic movement with a prophetic mission. Kati kwega oyogera ku bunnabbi oyogera ku Seventh Dome Advent bintu byaffe ddala ebyo kyuke mbuuze ku mulabi waffe ate tugende maaso. Yes, omulabi wa 3ABN TV twagala okulamusaako era ne tukwagaliza sabbiiti ennungi weebale okwekuumira programu eno lesson week eno we tutuulira ffenna ku bigere bya Kristo ate ye n'atuyigiriza. Amiina. Gwe wenna yeekumidde ku terefayina eno gaggadde nkwebaza nnyo era nkakasa nti Mukama asiimye osene ku nsula eno kubanga ebigenda okuyigibwa bingi nnyo era nkusaba oleme kufuna kikutaataaganya kyonna. Wow. Byobadde okakkala basobola okugiza ebbali tusobole okubeera nga tugenda ate mu maaso tugenda kubatandika ne lesson esookera ddala egenda otunuulira eri ku misingi egy'okuyiga obunnabbi. Katusooke tuwombeeke tweyokusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Muganda ffe balidda watuwera esaala. Katusabe omutukuvu ayi Mukama omulungi tukwebaza nnyo nti otuwadde omukisa nate okujja kuyiga ku bigambo bitukuvu. Mwoyo omutukuvu yabiwandiisa tukkiriza nti ali wamu naffe era agenda tuyamba okutegeera n'okuyamba omulabi waffe kubanga naye abaako kye yeetwaliramu. Tuteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja okuyita mu byokuyiga bino nsabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Sebo weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga otusabidde essaala eyo. Omulabi waffe twongera okujjukiza titugenda kuba nga tutunuulira myezi gino esatu ebigambo ebijulizibwa omuzungu kyandise allusions ebifaananyi ate awamu ne obubonero ba symbols
era nga wano kyetuliko ekikulu ekisinga obukulu tuyiga tutya obunnabbi bwa bayibuli. Musajja omu yagamba nti ekimu ku bintu ebimukaluubiriza era ye bye yali atuuse n'ekiseera n'agamba nti bwe kiba kyekintwala mu ggulu ndabika siigende bye bitundu ebyobunnabbi mu bayibuli. Saagiwulira nti gundi yagyogera, saagisoma nti gundi yawandiika, oli yakinneegambira. Twali tuva kuyigirizwa omwezi mulamba kye twali tuyita obunnabbi obw'essuubi. Kati mu kuwunzika nanga nti nze nabulako katono okugamba nti bwe kibanga obunnabbi bwe buntwala mu ggulu nze ndabika eggulu likoze eki ebyo liganye ng'embwa bwe yava ku nseko nange ebyeggulu ntandise obikola ki lwa bunnabbi. Naye obuzibu butera buvaawo obutuusa abantu ku ekyo. Kino ze kyetwagala nakyo okusooka okola ki. Waliwo n'ekibuuzo kinyala obbabuuza mu nnyanjula baye tukyali ku nnyanjula mukwano gwange yatulaba. How can prophecy obunnabbi buyinza butya okufuuka obutegeerekeka? Kigambo kyenkozesa kirabika nga kinenemu. Butegeerekeka naye buyinza butya okutegeerekeka? Kale sagala gatako okufuuka katukijjemu okufuuka. Buyinza butya okutegeerekeka eri omuntu asindika ekigaali okuli ennyaanya n'obutungulu naddala mu bitabo nga Daniel ne kubikulirwa? Basebo nfuna tukitegeera soke mwogere ku mtutu ebigambo byomuntegeeza ku nsonga eyo kubanga mumpulidde gwe nsoose naye oyo no yalinga alokoka naye gye bali bangi abayinza oba nga balinga ye era bangi. Kakati okusookera ddala obunnabbi kintu kikulu nnyo omukristaayo yenna n'oyo asuubira okugenda mu ggulu byatagwanidde kwawukana nabyo. Newankubadde nga waliwo endowooza nti obunnabbi oba oli awo tebutegeerekeka biki ebintuntu bwe bityo, naye ate omuntu endowooza ye erina okusooka n'ekyuka ku bunnabbi n'asooka n'ategeera nti ebintu bino bitegeerekeka era Katonda yabiwandiisa nga byaffe okubitegeera. Mu Lungereza oyinza okuyita mindset, attitude. Omuntu kasita akyusa endowooza ye ku kintu aba amaze okuggulawo oluggi olw'okutegeera obunnabbi buno. Era omuntu ayinza okuzimba endowooza ye. Obunnabbi buno tulina okitegeera nti bubaka bwakwagala, nti Katonda ayagala yeeyoleka eri abantu bamutegeere bulungi. Era ekitabo ky'okubikkula kyekiva kiyitibwa revelation, kwegamba revealing. Kristo yeyanjula eri ffe nga mukwano gwaffe atwebikkulire. Okitegedde? Oba n'omwagalwawo kiba kizibu okumwagala nga tomutegedde bulungi. N'olwekyo obubaka bwe tulina okugamba abantu bano nga tubayigiriza obanga nange nnoonya nina otegeera nti Katonda mwetegefu okuneeyanjulira oba ayagala mumutegeerere ddala. Kyava ayita mu bifaananyi. Okitegedde? Kati newankubadde nga sitaani ate ye sitaani yeyagala kuzibiikiriza, to conceal the truth, okuzibiikiriza amazima n'okusiiga enziro. Okitegedde? Naye Katonda ganzisiribaako kye ndikola Amos 3:7 okujjawo nga nkoze eki? Nga ntegeeza bannabbi. Kugamba Katonda yagala tukola eki? Tegeere. Kwegamba omukazi wange ategeere nti enda enkovu eriraanye wano ku liiso ate kyajja kitya. Kwegamba obikidde ekigambo ekyo naye nkiraba nga kyongera okukola ki? Kola amakulu. Okwongera otegerekeka. Waliwo ebintu mu Bayibuli mbutuufu nga bw'oba teweewaddeyo okuyiga ng'ozze oyita mu buyisi oba nga gwolina byonoonya oba nga olina byagala onyweza ng'oyinza obutabitegeera. Kale kiga kibeta bottomless pit. Bunyo obutakoma. Obunyo obutakola ki? Obutakoma. Abasajja 14,114 siriivu
giri emitwalo 14 kati n'Oluganda nalwo twongere olwapudeti kubanga ogenda kudda mu busiriivu era nawe ofunzike ng'era otokoze eki naye katudde mu lulimi lw'Omunnayuganda ategeereka njagala ku mwana ono afusindika omuntu wa bulijjo emitwalo 14 mu 14 obunnya obutakoma emitwe 7 egiri ku nsolo myufu eriko amayembe 10 ewe wali nate kuliko omukazi atudde ku nsolo ebintu ebyo byonna obwire byetegereza nga bw'obanga ozze kusoma nga oyagala kunyweza ky'obadde olowooza wandi bitakutanga bw'oyagadde nti serious twetaaga otegeera obunnabbi buno. How do we study Bible prophecy? Tuyiga tutya ensonga eno ey'obunnabbi tusobola tutya obuyiga n'ekirala tuyinza tutya okulaba nga butegeerekeka gye tuli kuba Daniel teyabutegeera mulimu bw'ataategeera Yokaana naye kenyini waliwo bintu okubanga yabiraba nga tabitegeera bulungi nnyanja yendabirwamu kwegamba kati twagala ffe kutuuka ku ddaala erisoboka nti Katonda kye yali ayagala tutegeere tukitegedde era kigenda tuyamba tutya mu kwetegekera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kusembedde n'otutegeera enteekateeka y'obulokozi. Ensonga tulaba images kigambo kyekirala ekyo allusions ne symbols some principles of prophecy egimu ku misingi egy'obunnabbi ekikulu kirimu ndowooza egimu ku misingi nga tuyiga obunnabbi by'olina okwegendereza lirina ekkubo sajja batera okugannyonnyola nti bw'oba wakuyita bino wamanga bitegeere zibanga mpaji olina okwekwata. Luganda bange olunyiri lw'okujjukira lugambye lutya? Yes, olunyiriri olw'okujjukira Yeremiya essula ey'omwenda olunyiriri olwa 24. Yes, Bayibuli egamba nti naye yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Kiki tulina okwenyumiriza? Okwenyumiriza nti tutegeera Katonda nga ye Mukama akola ebyekisa ebyensonga n'ebyobutuukirivu. Ensonga tugiwulidde mukwano gwange atulaba okwenyumiriza kwaffe we kuyimiridde. Naye tuwerabe tuli mu kusoma egimu ku misingi egy'obunnabbi. Kugamba omusingi oba nkiyite omutima ogw'okusoma obunnabbi bwa Bayibuli gwe guliwa. Ndi mukugu nnyo nti Iraq eno okulumbibwa Amerika kino kye kitegeeza oba nti Gaza awamu ne beba Hamas ate ne Isirayiri nga balwanagana kitegeeza kino ekinyusi kiri luddawa kyesaba musooke mumpe ekinyusi ekyokusoma obunnabbi bwa Bayibuli ekisookera ddala kiri luddawa kakati ekigendererwa ekyobunnabbi bw'osoma kubikkulirwa ennyiriri ezisooka akulaga bulungi nnyo nti ebigambo ebiri mu kitabo ekyo oba ebigambo eby'obunnabbi kubikkulirwa kwa Katonda. So ekigendererwa ekyobunnabbi ng'ebyawandiikibwa ebirala byonna ebya Bayibuli kutegeera Katonda. Kumutegeera tutya? Yokaana 17:3 agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera oyo omu w'amazima Yesu Kristo bwe yatuma Katonda ne omwana we Yesu Kristo bw'akola ki bwe yatuma. So okutegeera kuno bw'oba osomye ebigambo ebyo birimu okuteekawo enkolagana ne Katonda, si just kumanya kufuna knowledge naye kuba na nkolagana ne Katonda. Kwegamba kiri being acquainted with him kwegamba
oyongere okumutegeera munno yes. Yes. Ngese bunganda nge simwe bona gamba ensonga agirambuludde bulungi nti amakulu ekikulu ky'obunabbi kwe kutegeera Katonda n'enteekateeka ey'obulokoze tegedda ntulina omukwamu bwe kijja kuyambako okunyweza enkolagana ate olunyiri lwaleese nti buno bwe bulamu obutakola ki obutagwawo kiga tubikola byonna ekyenkomere tugenda funa obulamu obutaggwaawo. Amin. Abalesa tugateko olunyiri luno luli mu Bakolinso ekisooka essula 1:10 nalwo tulugatteko nga tuli mu kwetegereza ensonga zino. Bakolinso ekisooka essula 1:10 wagamba nti naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna okwogeranga obumu so okwawukana kulemenga okuba mu mmwe naye mugattirwenga ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. Amina. Ensonga lwaki tukigattako agenda depth y'okuyiga obunabbi tubiga tutya nti tulina okusoomooza yonna saanisa ovaayo n'ensoma ekitundu mu bayibuli kankuwa ekyokulabirako nyinza okuba nga nsomye ku baana ba Isirayiri nga bali e Kadesi Baneya awo webeekulungulira awo ne beetooloola ne babeera awo emyaka 40 eyo bwandise olyanza oga nti ekyo kiraba that was a type kati waliwo kye tuyita antitype. Kati ogenda kusanga mu kyaki nga type emu oba ekifaananyi ekimu engeri abayizi ba Bayibuli oba abasomesa ba Bayibuli oba abasomesa b'obunabbi bwe bakinnyonnyola eyawukana n'abalala kyokka bali mu kanisa emu balina okukkiriza kumu Mukama waabwe atya omu. Simanya Pawulo omulaba bw'ali mu kugamba nti tuteekeddwa okuba nga ffenna bwe kiba nga type yeeno nga ffenna tusobola okukkiziganya even ne kuki quantitype yetya kyandibadde kirungi okubeera nga ffenna bwe tukkiriziganya bwe tuba nga tulabye nti gino emitwalo 14 mu 14 njogere kye njagala okuzaako kifaananyi oba nti kyandibadde kirungi ng'ekkanisa bammemba b'ekkanisa abayizi ba Bayibuli oba abayizi b'obunabbi n'ababusomesa oba ne basiyologiya kisaniga nti ate omusiyologiya yalowooza bw'ati kyate kati onole maani yalowooza bw'ati nti ate kati bano bagundi ba UPI wali omusajja yatuyigiza akagambo ako bano bantegeera nabo balowooza bati no kyokoddemu olunyiriri olwo terukutteko nnyo kuba tulala kulaba omutima gw'okusoma obunabbi bwa Bayibuli mutima ki agamba naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna okwogeranga obumu so okwawukananga kulemenga okuba mu mmwe naye mugattirwe ddala mu magezi gamu ne mu kulowooza kumu. Kaakati naawe sebo ebyokulabirako ebyo by'obadde owa ngenda kwogera bwe nti ku babiri oba ku bibinja ebibiri ebirina endowooza ey'enjawulo ku kintu kyekimu kuteekwa okubaako alungamizibwa omwoyo wa Katonda n'atalungamizibwa mwoyo wa Katonda newankubadde nga bombi bali mu kanisa emu. bino byakulowooza mubano kisoboka kubanga tuli mu kaseera nga edda obunabbi tebwalina buzibu. Kanisa we yatandikira jali ey'obunabbi babusomanga ne babutegeera bulungi nnyo ne bakkaanya ku bwo ne bategeera kimu nti Katonda bw'ati bwe yali agamba bajjajjaffe naye olwaleero bajjajjaffe yabagamba bw'ati bajjajjaffe yabagamba bw'ati ono akitegeera bw'ati n'omulala akitegeera bw'ati. Kanisa etudde Yerusaalemi bw'etuula buli omu alina bwagenda ogitaputa nti Pawulo oyo bw'abazze ne Balunabba okujja mu kanisa mu lukiiko olu Yerusaalemi ndowooza bo Katonda ategeeza kino olwaleero. Pawulo yasigadde aga nti mu magezi gatya gamu njawukana zino vaawo era nze essaala yange gye nnina olwaleero ku kitabo kino ku lesoni eno ewakwota eno gino emyezi 3 wegiggwerayo nsaba Mukama atuyambe atuggyemu
empulunguse zigenda zitukiziyingira mu mitwe gyaffe tugonde ffenna tubeere n'okulowooza okumu waliwo ajja okuŋŋamba eyo nti ajo tebisoboka naawe mulembe guno ng'amagezi geeyongedde kumanya kweyongedde naye nze banenooza okumanya kuno gye kukoma okweyongera kutuleeta okuba nga ffenna ebintu tusobola obitegeerera watya kubanga waliwo kye mbadde saategeera luli butegeezi kati bwe tukuŋŋaanya awamu tusobola okutambulira waki awamu so mu ngeri eyo tugenda kubanga tweyongera okuyingira munda Kristo yali musajja munnamateeka siwe tumusomako ate mu kiseera kyekimu yali musajja wa bunnabbi bamu batulera nnyo okumwawula enjiri ebanjiri n'obunabbi abenjiri mujje wamma ababunabbi batudde eri tuzze tubiraba mu church nazo twagala tuzijjewo ezibadde zitandise okulambika ati ababunabbi babadde ali mu kasonda ekiwayita lya nnyama kiri wali otireba muganda omusajja mukama waffe Yesu Kristo yali wa njiri ate enjiri ye nga ya bunnabbi kakagatteko katusooke tusomeko Matayo 24 olugero lwe 15 ndowooza tusooke tulyoke tugende tuwummulemu agamba ati Matayo 24 olwe 15 eyange wano egamba bweti kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danieli nnabbi kye yayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu bino wamanga bikulu asomamu ategeere bw'osoma tosoma busome naye otegeere tugenda kuba tukomawo mukwano gwange atulaba katusooke tuwummulemu katono tulabe bino Yesu kibyagala tutegeere ku nsonga eyo Akasanyu oba nnaku amaka kusalawooko sanyu bw'olisalawo nnaku bw'osalawo amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu. Puroguramu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Weewaawo amina tukulisayo nnyo mukwano mukuumulamu oli wakati mu program lesson weekend yakatwegattako tweyanza nnyo tweyanzeege mikwano gyange abali
mu nsi ziri ezewalako abatufunira ku Avento Productions ku YouTube tubeebaza for your commitment okwewaayo okubeera nga mulindira lesson weekend buli week bannange kyala Samali Kizito ali awo awo Sister Bridget naye ali erudda olwo awo ne maama Sabira ku kanisa Bererike eri mu US kanisa za Luganda naye nga ziri mu bazungu mwebale kuteekawo influence mu bantu abo so nga ate abali ebungereza mukyala Zalia Nansubuga jjajja w'abalongo Mitcham Tottenham abo bonna kanisa emu ya Luzungu eri Mambuka amini ya Luganda eri Mambuka e London n'endala eri mu Maserengete eri London tubeebaze bannange okubeera nti mutambula naffe mwami Richmond ye yaŋŋamba nti sebo tubeere n'ekibija nga tulinze lesoni nika naffe twagala tubasunsulira obunnabbi nga Mukama yembeezi singa bwe tubutegeera naye nga Katonda bw'ayagala tubutegeere ensonga gye tukyaliko so tukomye nga tuli ku Matayo ategeere Matayo 24:15 kiri kitya kugamba Kristo kikyagala okutuyambako okutegeera nze bwe nsoma ebigambo ebyo kindaga nti bwe tuba tusoma obunnabbi kitukakatako okutunulako ebintu gye biva twegamba oba osoma olunyiriri kyalibadde kya nsonga wabaawo olunyiriri olwekuusa ku olwo nalwo lukola eki luleete Kristo kyava bagamba nti bwe muliraba ekyomuzizo ekyenyo nga kiyimiridde atukuvu ekyayogerwako ani kati kya nsonga okuddayo mu Danieri ogambe nti yakyogerako atya kitugambye nti olina okuba nga oli mwegendereza ng'ow'amayoga ayita ku lutindo bakolera ensobi ensonga etegerekeka kwegamba Kristo yatulaga ekyokulabirako kubanga yali muyizi okusoma obusobi tekimala ne tukole ki tutegeere okutegeera ayese wano waliwo omuwandiisi ndoza kansoma ebigambo agambye nti mu kusoma Bayibuli attention to the text teeka ebirowoozo ku kyokola kyosoma kyekitanga atera kuŋŋamba nti ssaayo omwoyo ng'osoma nkaliriza ng'alagirira omusota in fact okusoma obunnabbi teweetaaga soma ng'eno bw'onywa cyayi bw'oba obaddeko n'ebibadde bikutawaanya sooka obizzewa ebbali attention to the text reading candidly kigambo nga kizito okwegamba osoma nga olinga asoma ekintu ekipya kyotalabangako n'ebirowoozo ebyanjulukufu okugyamu ebisigadde byonna by'obadde omanyi noga kati ndi ready okuyiga kyonna Katonda kyayagala okuntegeeza kwegamba bamwegendereza ng'omusawo ali mu theatre read the text as if it were a new text to you interesting okiraba nti humans Bible tells us are naturally in darkness okalabye ffe tuli mu nzikiza olaba olina okulandula ku maaso okanula olusobole okukola ki kyola Daniel ndozawo watera okugamba nti nendaba omulaba bwe nakebera ate ako kalalako singa kulaba aba asokulumyeko bwatunulira ensolo zino ensolo eno eyokuna ya Daniel esula 7 abatulaba just ekyokulabirako nti asooka n'alaba ensolo 4 kati naye mu yokuna n'alaba engeriko emitwe amayembe 10 si bwe kiri naye bw'aba agenda ku jjembe lino ettono eririmu agamba bwe nakebera bwe yeetegereza ennyo n'alengeramu akalala nga kasituka nti kwegamba gwe abadde ayinza oyitawo obuyisi nga tewandikalabye kituufu nze asoma nga for example nze abadde asoma nga njagala kunyweza ndowooza yange ekyo nyinza obutakiraba bikuyitako obuyisi ebyo soka munene waliwo ebintu bino bibiri awo wenyini exegesis abasajja exegesis kati awo ngenzeko mu basajja abayivu ba Bayibuli abo nabo abasiyologiya batulengera exegesis ne eisegesis byanjawulo kozi mukadde eisegesis ye eisegesis kubeera kuteeka ndowoozayo ku kyawandiikibwa
impose. Yes. N'okyogeza. N'okyogeza. Bw'oyagala kyogere nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. Ekyokulabirako nti nayenderera nnyo okubasanga omusajja yagamba nti Yesu yalongoosa ebiriibwa byonna. Yes. Yewe yasoma kyeyalaba. Olunyiri lwagamba nti ng'alongoosa ebiriibwa. Kati embizzi si kiriibwa. Anedda kyangamba nti anti ye simanyi wa mukadde omufuna kyangamba anti ye exegesis gyayogeddeko ye yateekawo exegesis ye agenda kugamba nti kati embizzi okulya buli kye njagala. Endowooza yange n'ojja n'ogiteeka ku ki kyawandiikibwa. Enjiraba kyo. So kati wano Mukama waffe Yesu Kristo aga nti bw'osoma mukola ki? Tegeera. Kubikulirwemu olukusatu olugambye lutya ku nsonga y'emu. Kulirwa mwero kusatu lugamba nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno weewaawo era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi. Olengera oba tuli mu kugeraganya simanyi kadde si kyogamba awo. Alina omukisa asoma, alina omukisa awulira, naye ate alina omukisa n'akwata. Kati ono akwata ono ate kukuba ategedde. Ate Bayibuli gweyogerako wano n'alina omukisa ategedde mu butuufu. Bw'oba obitegedde nga oyise mu nkola eri eisegesis, gwe omukisa tewali. Olina kubanga otegeereddemu exegesis. Mu exegesis. Naye tubize mu Luganda ng'oli tulina bajjajjaffe abali eyo bayinza okugamba abantu bano bazze tukudaalira. Mpozi n'ekirala kye tuyinza mukadde sooka ofuntufundiza ebigambo bibiri nti naffe tuli bantu ba bulijjo tetuli baawufu nnyo ku bo so baleme kulowooza nti exegesis oba otegeeza omuntu aleeta ebirowoozo bye ku kyawandiikibwa akyogeze ye kyayagala kyogere. Yes. Then exegesis omuntu akkiriza ebyawandiikibwa byogere gy'ali. Asomamu ategeere. Osooka kusoma n'otegeera so tosooka kutegeera n'olyoka osoma. Bw'oyagala okusooka okutegeera ate oluvannyuma osome ojja kumaliriza ogudde mu katego nti by'olowooza nti bye wategeera by'oyagala Bayibuli eyogere. Kuva edda nedda nze nkimanyi Yesu yagamba nti omuntu nti Sabbiiti yakolebwa ku lwaki? Kati mwe bali awo mu Sabbiiti omusajja ajja n'ebirowoozo bye ku lugiriri ng'azze amanyi nti olunaku lwa Sabbiiti yavaawo. Kati kyandikibwanga kino naye n'aba ng'agenda kikola ki? Naye tukireke Yesu ayogere gye tuli ddala. Kuba wano balina wawa ensonga gye tulinako obuzibu ennaku zino. Simanyi bamugenze mu kigenderera. Omusajja omu bamusanga bamubuuza nti owaayi ekikusomya Bayibuli ki? Omusajja mukugu. Ganze noonyamu nsobi. Gamba mukebezi. Wayitibwa aba ayogera mu kitabo Steps to Christ. Alina statement gy'akola n'agamba nti God has not removed the possibility of doubt. Kati omuntu anoonya okusoma Bayibuli nga ye anoonya waayinza okulaba ebituli, Sitaani ajja mukulembera alabe ebituli ne we bitali ye abikole ki? Abirabe. Naye omuntu akwata Bayibuli eno ng'ategeera nti Bayibuli kigambo kya Katonda, Bayibuli yatuwandiikirwa olw'okututuusa ku ddaala erirokolebwa, ajja kutegeera ekyo Katonda ky'ayagala ategeere. Anoonya okutegeera ajja kutegeera era ajja kulaba nti Bayibuli teriimu bituli byonna. Anoonya ensobi ajja giraba. Ate era atugamba mukyala White nti omuntu yenna ayagala okumanya tokolanga ensomi okusoma ebyawandiikibwa nga tusabye.
Kugamba kufa abaagala okutegeera whoever reads to understand. Soka yongeri mukama mukama akuwa omwoyo gwe yatugamba nti agenda tuyigiriza mu bintu byonna yaba akuyigiriza mwekyo jategeera. Okay. So nga tunatuuka conclusion ng'osoma Bible mukwano gaffe atulaba. Kkiriza Bible yebeekuwa obubaka. So si gwe kuteeka obubaka bw'omu byawandiikibwa. Wabawo ekintu tuyinza okuvumirira olwaleero. N'emmeeme yonna nga tulinga abasunguwadde. Wadde ng'ate tuli bakakkamu nnyo. Ye muntu agenda mu maaso n'okwagala okwogeza Bible. Ye kyayagala. Eka Bible yetapute. Tuvuga nti liri lunyiriri kuki? Ku lunyiriri kigambo ku kigambo. Twagala kutegeera. God wants to be understood. Tozo nakyo kitundu kusuwa oba osoma Bible obunabbi. Kino kye kimu ku bye twetaaga otegeera. Nti Katonda ayagala kola ki? Ategeerekeke gye tuli. Ategeerwe. Katonda alabika nga atategeerekeka. Kituufu. Wadde nga ategeerekeka. Okay. Olabira ddala ne ku ng'oggyeko nene entaputa y'obunnabbi n'abantu ebigambo bye bamwogerako byennyini wankubi omuggo abalamulamuza ekisa abalamuza ekisa olabira ddala nga waliwo obutategeera mwali mukoze eki esebo naye batwadde olunyiriri simanyi bamwalulabye wano Isaaya 55 olw'omwenda. Isaaya 55 olw'omwenda lugamba lutya nti kuba eggulu nga bwe lirisinga ensi obugulumivu amakubo gange bwe gasinga bwe gati amakubo gammwe n'ebirowoozo byange ebirowoozo byammwe. Kwegamba agezaako okuteekawo olukolobozo olw'amaanyi kwegamba n'alaga nti ye Katonda asukkulumye wanjawulo. Katonda munene Katonda w'amaanyi eri yagamba nti ensi kwateeka ebigere bye eggulu gy'atuula gamutwasega ekifaananyi ng'ekyo tekiyinza obutakola makulu naye mu mbeera gy'alimu eyo naye agala abantu bakole ki? Agala abantu bamutegeere newankubadde nga mutuufu tetusobola mutegeera netumumalayo naye ekyo kyagala tutegeere akibikkula netukitegeera. Kwegamba ebimu ku byagala tutegeere abitadde mu kifaananyi eby'obunabbi. Okay. So God wants to be understood. So ke tusobola olunyiri luno waliwo olunyiri luno lwe mbadde nsaba nalwo tulugatteko omusomo ga bulabulaza luli mu Zabbuli 17:5 nalwo lugatta ku kyobadde ogamba. Zabbuli 17 olwokutaano Bayibuli egamba nti Mukama waffe mukulu era obuyinza bwe bw'amaanyi okutegeeza kwe tekulirowoozebwako tekulowoozekeka okutegeera kwe tekulowoozekeka. Barumi 14:33. Kwano nga tulaba tuli ku nyanjula twagala kulaba nga bino eby'obunnabbi so byo bitegereka naye byetaaga okwegendereza. Bayibuli egamba nti obuziba bw'obugagga bw'amagezi n'obw'okumanya bwa Katonda tomanyi bwe buli. Emisango gye nga tegitegerekeka n'amakubo ge nga tegekkaanyizika. Bigambo biwulidde se tategerekeka. Pawulo gye yasanga abasajja bali Abayonaani nga balina ebyoto ebyenjawulo naye nga n'ekyoto kiri ekiriwo Katonda atakola ki agamba oyo gwe nziza obbagamba bwa Katonda tategerekeka eri abantu abasinga naye ng'ayagala nnyo abantu bakole ki? Obutategerekeka bwe buli luddawa buli kuye oba buli mu ndaba yaffe ekyo kibuuzo kyetaaga okulowoozebwa. Mukonyeririze tusomye wali lutulaze nti ebuvanjuba bwe buli ewala n'ebugwanjuba bwe kityo ne Katonda bwali n'ebirowoozo bye bwe biri ku ffe. Tukimanyi bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'ekibi ekimu ku bintu ebyakosebwa ennyo y'entegeera yaffe.
nti kati tetukyasobola kutegeera Katonda nga bwe twandimutegedde ng'ekibi tekiriiwo. Kyova olaba atuwandiikira ebigambo bino ebiri mu Bayibuli ng'ayagala tutegeere, tumutegeere. Naye byatubikulidde bye biriwa era birina tutwalawa. Katonda kikyayagala tutegeere era tukifunemu ki. Timoseewo ekyokubiri Ssuula 3 bw'osoma Olunyi 15 n'Olw16 lutulaga ekigendererwa kya Katonda era Katonda wayagala okututuusa mu kumutegeera. Timoseewo ekyokubiri 3 14 agamba nti naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali era ng'okuva obuto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu kyekyo olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Kati byonna bye tusoma ebyo n'ebyobunabbi bino bye twogerako bifaananyi ebijulizibwa obubonero ne buno birina tukulembera kututuusa awo ku bulokozi. So bwe nsoma ku mukazi ono ayina emunyenye ku ngule munyenye 12 ina kutegeera obulokozi nyongera nti obutegeera mu kino. Yesu Kristo ali ludda wa mu kifaananyi kino kye ndaba ali ludda wa gwe mulamu omukulu ogw'obunabbi obuzibu obumu obusinga ne bantu okunnyonnyola obunabbi nga Yesu Kristo tali mu bunabbi n'abantu kye bavudde babukyawa kubanga omuntu abubuulira oli n'asigala nga ebintu byawulidde tewali ssuubi lyonna Yesu Kristo tamulaba. Kati neebuuza kati bino bingasa bitya? Nenga tugamba ye mwennyini nnyini wemunanoonya n'omutima gwawe gwonna mugenda kukola ki? Kundaba. Ate ne mu Danieri bintu bimala omusobako asomye obunabbi tabutegeera gye tugenda okulaba mu maaso. N'amugamba naye abagezi balikola ki? Balitegeera. Danieri 12:10. Abagezi waziddwa mu magezi ag'obulokozi. Eyeewaddeyo okunoonya nkaliriza nga tataddeemu ndowooza ye nti yagenda kukola ki? Kutegeera. Omanyi kati nze ndi mukugezaako okukumba mu mmwe ensonga ze muli mu kunnyinnyonnyola nfunemu ensonga yange nange gye ngenda nayo nti omugezi nga bw'okyogedde naye mukadde ekyandikibwa kyaleese nti abikugeziwaza mu by'obulokozi nti omugezi mu by'obunnabbi omugezi mu kuyiga Bayibuli omugezi Bayibuli ega nti yategeera si bwe kiri ategedde okutegeera kwe kwonna singa kukontana n'ebyobulokozi oba okwawukana aba takyali mugezi. Titwalikozesa kiri nti amagezi gonna ku nsi kuno nga tegassa kimu n'enteekateeka ey'obulokozi oba ey'obununuzi. Twagala kutegeeza mukwano gwange atulaba okugeziwala okwo mu maaso ga Mukama buba busirusiru. Olaba oli yagamba Pawulo nti okutegeera kw'abantu nti amagezi ag'abantu busirusiru eri Katonda. Naye Danieri ono bamugamba katufuneyoko ku byokulabirako ku misingi ino gye tuli mu kutunulira nti wantu kimu kukyetegereza nti bw'oba osoma Bayibuli yikkiriza oti fuba okulaba ng'otegeera. Lwaki? Kubanga Katonda ayagala otegeere era ayagala ategeerekeke naye kwekyo kisoboka okukola ki? Kuba toyinza bimalayo ne mu nsi empya tugenda yiga. Nnyanjula yatuwadde ekigambo ekirungi nti bino bye tuli mu kwogerako ne kwota tetumala. Ne bwofuna kwinkwini ya mu myaka 5 tetusobola wabula ennaku zonna ez'emirembe n'emirembe tulibeera tuyiga ku bintu jengo ddene nnyo bagamba nga kwata kikopo kukaza nnyanja. Naye Danieri bamugamba bikako ebigambo babiteekeko akabonero. Kyokka tusomewo kitabo ki? Danieri 12. Nina okuyiga obunnawe n'okwota yo n'ovaawo nga nkenkuse. Kasi sigadde nga olika kensa gwe yeebuzibwako nga nange ndi omu ku yeebuzibwako ku nsonga z'obunnabbi. Amiina. Danieri 12 olwokuna lugambye luti
ey'Oluganda negambe naye gwe Daniel bibikka ku bigambo ossa akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero kati ebiseera ebyo mu by'enkomerero bangi abaliddingana embiro n'okumanya kuli yeeyongera tusomere ne ku Bikuli 22:10 nangamba nti toteeka kabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi nangamba nti toteeka kabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi Daniel bamugambye ateekeko akabonero ku bigambo ate Yokaana bamuga tuteekako kati awo omulabi waffe ayinza okuba atabuddwa era muli wano abakubaganye naye tubaza Mukama olw'ebyawandiikibwa kubanga osoma ekitabo kya Danieri essuula esooka erambikibwa bulungi batwalibwa mu bunyage ebyo bya lwatu essuula ey'okubiri tulaba ekirooto aloota obwakabaka nga bugize buddiriŋŋana ey'okusatu tulaba Nebukadduneeza amawaggali ge azimba ekibumba ekya zaabu abagabo bakole ki bakisinze essuula ey'okuna Katonda amweggyamu akajabangu amututte mu ttale kiddire baffe n'omulaba ng'akoze kugamba ki kyali kinene nnyo essuula ey'okutaano tulaba okugwa kwa Babuloni Abameedi n'Abaperusi nga bayingirawo kati ey'omukaaga tulaba Danieri okusinza omusudde mu bunya bw'empologoma ey'omusanvu tulaba ensolo ennya ezamweyo byonna nga biringa ebitegerekeka naye we tugenda mu ssuula y'omunaana waliwo obunnabbi obw'emirundi ebiri simanyi omulabi waffe omusomi w'obunnabbi ategeera we tuli kati obunnabbi obusooka obwa Yeremiya bwe yayogera nga bali mu bunyage busooka n'abutegeera naye waatuuka ku bino ne bimusobera bambi nenyika n'embirowoozo tibwannaku nnyingi ez'omumaaso n'atya nnyo nagaa naye Mukama nekye bamugamba nti kola ki bikkako ku kitabo si byakaakati kyavudde aga nti amagezi gali yeeyongera nti abantu bagenda kuddugana eruuyi n'eruuyi kugamba nga banoonya by the way zino zimu ku nnyiri ezisinza okutaputibwa obulala kituufu amagezi gajja kweyongera geeyongedde naye ensonga enkulu yali y'amagezi mu byawandiikibwa abantu bagenda kunoonya abantu basoma era kubikkulirwa Yokaana waatukira okugamba nti ebigambo byanjuddwa kugamba kyali kiseera nga kikoze eki kituuse naddala okutegeera obunnabbi buno naddala obw'ennaku 2023 era nkakasa kukuba budinda ekibuzo kyeninaawo kirimu ekiti nti ekitabo kya Daniel n'ekitabo kya Kubikkulirwa kubanga bino ebitabo bibiri tubisomanga ebirongo Katonda ewaswa twala kulowooza bwe tutyo naye enjawulo ki eriwo yina se thin line kituufu birongo birina enkwatagana nene nadde nengeramu awo ensolo eneva alaba ensolo eziva mu nnyanja Daniel ne Yokaana alaba eziva mu nnyanja ng'olaba nti balina bye bafaanaganya omwana w'omuntu mu Daniel omwana w'omuntu mu Kubikkulirwa ndowooza abirabye simanyi tuyinza obutatuukayo okusooka awo naye njawulo ki kadde waliwo okwenjawulo ne kunyiriza tusomye zennyini kakati ebitabo bino ebibiri birina akakwate kanene naye mu biseera bya Danieri Katonda nga amugamba okubika ku bigambo muganda wange akyogeddeko nti ekiseera kyabyo kyali tekinnatuuka nga Mukama alina baategekedde ebigambo ebyo bwe bijja n'okusinga okukola amakulu mu myaka egijja Kubikkulirwa agenda okujja ng'akadde kasemberedde ddala so Kubikkulirwa ze kubikkula Kubikkulirwa abikkula biri kubanga ekiseera kiri kumpi kuba lwaki awo mukadde Katonda ayagala kati abantu bategeere ebigambo ebiri mu kitabo kya Kubikkulirwa ebigambo ebiri mu Daniel kati olaba gundi gyebadde notion kyembadde ndi mu kwebuuza kyekino nti
Katonda lwaki ebigambo byagenda okuwa Yokaana talinda n'abiwa Yokaana ekiseera kiweddeyo onfuna lwaki talinda n'abiwa Yokaana n'abanga ate yasooka n'abiwaani n'abiwa Danieri kitegereka kubanga ku Danieri n'atuuka n'omugamba nti gwe bibikeko bikulema otegeera naye mbikoze eki I've banked it then ku gundi kwani ku Yokaana n'abanga ate ku yamugamba togeza n'obibikako kubanga essaawa yabyo yeeno kugamba Bayibuli egamba nti bino mbyogedde nga tebinnabaawo webiri baawo mukole mutya mukkirize era atugambye nti talibaako kyalikola okujjawo ng'akoze eki kuga Katonda mulungi ebintu tebimugwako nga kyambika asooka n'ateekawo okulabula oba n'atukubira tooki nti bwe kituuka ne tulyoka tukakasa ate kituuka mu ntuuko z'ebiro nti entuuko z'ebiro zatukoma nawe najja nabwe ekyo Katonda akolera ku budde ne mu biseera ebituufu tuyanze kwega mukwano gwange atulaba omusajja omu yagamba bw'ati repeat and understand akagambako kyaddinga n'amawulu yagajjamu omukuto e Buganda ffe wetugamba era naddinga n'ekitiko yakikola ki yakijja nti Katonda alina ensonga lwaki ategeeza Danieri ate nabala n'ategeeza ne Yokaana ebigambo almost nga bye bimu nti Katonda ennono tetwerabira nti ayagala tusome tutegeere nti Danieri w'osoma ate n'oddamu n'osoma nekubirikulirwa waliwo n'ebirala ebyeyongeramu naye nga kyonna kirubirirwa kulaba nga ffe tukola tutegeera ddala so gimu ku misingi nga tusoma obunnabbi tulina okugeraageranya ekyawandiikibwa wano omusajja yagambye nti read nga kikuleeza ebikya oluzungu oluyide naye n'olulimu oluyonaani n'oluzungu teruba luzungu era siyinza dusobola the literary forms of the text its structure and its parallelism will aid in deferring the message of prophecy nti obunnabbi kati nga mugane wawadde onyonyola Danieri sura 2 ne Danieri sura 7 kyekana ddamu ekyo kyekimu n'akiddamu mu sura y'omunaana n'akiddamu mu sura y'omwenda n'olaba ate ne mu y'okumi ekintu kyekikomawo nti Katonda ayagala nnyo okuddiŋŋana ensonga eno paka okutegerekeka kyava ateekayo ebitabo bibiri nga birina kyenkana obubaka bwe bumu naye nga amakulu mu byo ffe kusobola kola ki kusobola kubeera nga tutegeera twagala sembya ebintu bibiri kuba akadde kalabika nga katugobye reading contextually contextually kyeki Oluganda obuufu ndowooza kyekigambo kiri obuufu mu kusoma ekigambo Thursday yagambye figurative or literal si bweri kifaananyi oba kyaddala munfuna ye context ndowooza gye tuliko waliwo ekigambo kyewayogedde wamukadde gwakyogedde nti ekimu ku bizibu bye tulina ennaku zino omuntu okujja n'aleeta endowooza n'agiteeka ku ki ku lunyiriri nawulirako omusajja omu yali ayogera n'aga nti ensi n'eryoka emira amataba njukira omukazi ono yaddukira mu ddungu yaga nti ensi kati olaba yetuyamba osobola okubonaaboneraku oyinza oyiganyiza abakristaayo banno nodduka eri ensi nekuyamba kugamba literal or figurative njagala tuwunzikira abo baganda bange ku lwaleero ku misingi gy'obunnabbi kuba mingi tetuyinza gimalayo olwaleero naye tunjala tuwunzikira awo ekifaananyi oba ekyaddala kugamba waliwo ebigambo mu Bayibuli nga obitunuulira mu mbeera gye biwandiikiddwamu nga bikola amakulu kugeza waliwo ayogera olunaku nga lwa ssaawa 24 naye ate waliwo olunaku olukozesebwa nayogera ku lunaku lwa Mukama teri amanyi lulibaawo aye nayogera ku lunaku alutegeeza omwaka olunaku emyaka 100 byonna biri mu Bayibuli etya naye olunaku nga lutegeeza olunaku lwa Sabbiiti olunaku lwa Mukama kati byonna bikola bitya byonna mu ebiri mu Bayibuli nolwekyo olina okusooka n'osoma n'otegeera mbeera ki ewandiikiddwamu ebigambo ebyo
ebigambo ebyo tosoma nkubejja kubanga awalala empologoma etegeeza Babuloni, awalala Yuda, awalala Kristo, awalala Sitaani awulugumanga empologoma. Kati wobanga osoma nkubejja oyinza okukola ekibeero n'okola ekitooke n'otabula nkiraba kati somukadde naawe badde nakyogamba ng'owunzika. Yes, kati mu kitundu kino kikulu nnyo okukkiriza Bayibuli neyennyonnyola. Bwe nsoma ekintu n'ensoma nti ekitala, ekitala kitegeeza ki? N'osoma Bayibuli wano nawali n'ofuna ekifaananyi ekigazi. Nja kusaba ne Kristo bwe yali annyonnyola bw'osoma Luka 2:27 Bayibuli eraga nti n'abannyonnyola okuva ku Musa ne bannabbi ng'atandikira mu lubereberye n'ajja nga alubavira ku ntono okutuuka we baali ne bategeera n'otegeera nti omwana gw'endiga ono ogwa Katonda ajjawo ensi n'ojja ng'omusoma kuva mu lubereberye ezzadde ly'omukazi ng'ojja olisoma olaba ku Ibulayimu ku Dawudi. si kubuukira bubuukizi kwegamba mukwano gwange atulaba ekinyusi ekisinga obukulu kabibeere bibiri naye ekisooka katukisooka kyetuba tusoosa nti obunnabbi bwa Bayibuli amakulu gaabwo tegasobola kutegeerekeka ng'ogajje mu Kristo kubanga Katonda okutegerekeka kwe kuli mu Kristo. So obunnabbi bwonna center ye Kristo. Ekyokubiri nti ffe ababusoma katujje n'emitima egyagala okuyiga so si n'emitima egyagala okunoonya okuyigiriza nga tukozesa Bayibuli. Tubeere bayizi okusinga okubeera abasomesa. Tetusomesa Bayibuli naye tuyige Bayibuli. N'ekyokusatu tetwagala owunzika nakyo nti fuba nnyo otegeera Katonda wano mu lunyiriri luno kikyayagala okutegeeza. Eziti kifaananyi oba ekintu kye tuli mu kusomako kya ddala oleme kuwunzika ate ng'otapuse bubi ebyawandiikibwa. Mukadde ssebo njala tuweere essaala tusiibule omulabi waffe. Byandibadde bingi ebisingako awo naye awo tukyakoma. Kale katusabe. Omutukuvu Katonda Kitaffe tukwebaza olw'ebyokuyiga bino eby'obunnabbi by'otwanjulidde mu kwota eno. Tusaba Kitaffe nti bwe tunaamalirako kwota okwagala kwaffe eri obunnabbi kubenga kweyongedde nga tweyongedde okutegeera okusemberera ate n'okutegeera ebiro mwe tuli. Tweyanza Kitaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe naawe okuba nti obadde naffe. Mbadde mukadde wange Ssemambo Petero awamu ne Bulaza Alan baliddawo okuva e Kanyanya. Tukwageza sabbiiti ennungi era ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli ng'oyongera okuyiga obunnabbi bwa Bayibuli obw'ekiseera kyaffe.